Yes, nkulamusizaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinza obba ng'otuwuliriza webale kwekuumira ku mayingo gano aga Yogi Update TV. Olunaku lwaleero lwa Sunday era nga tuli mu weekend era kyemmanyi mulimu kati abaatandise dda okunyumirwa weekend yaabwe. Abamu bayolekedde dda eri omutonzi waabwe ku makyaki okusobola okuba nga bagenda okusinza. Nga bw'enkola weri enkola ya bulijjo, Muhoozi Kayinugaba ogenda ku mukutu ogwa Twitter n'atweetinga ng'agenda maaso n'okuwaga amagye aga UPDF. Jjukira nti amagye gano aga UPDF, mukwano gwange mbadde nkunnyonnyola nti amagye gano aga UPDF ge tuyita Uganda's People Defence Force, omulimu gwagwo omukulu kukuuma ggwanga lyattu Uganda era ly'eggye lye tulina erikuuma ddembe erikuuma eggwanga. Wabula eggye lino we lyali libagibwa ssemateeka mu paaliyamenti w'eggwanga Uganda lyaweebwa obuwaayiro mu constitution erita obuwaayiro obwo nga tebuli kugira yadde kulingiriza mu politics yadde n'akamu n'akeddagala. Wabula jjo twalabye amagye gano nga gagenda mu maaso n'okuba nga gawambye ebifo ebiwera mu politics w'eggwanga Uganda, ng'oggyeko okuba nti no bakati beenyigira mu politics ne beesimbawo ne bakyoboola ssemateeka n'ekitongole ekya Electoral Commission baakiwamba dda. Mu mulinde gye bujjako mujja kulaba nga batandise okulangirira ng'ekitongole ekya Electoral Commission ministry ekitwala ye y'amagye nga kye kirina okuba nga kisalawo, amagye ge galina okusalawo okulondesa nga ye mwabiraano mu kawempe bayo elections. Ate tugambe ki? Buli kimu ekyagenda mu maaso mwakiraba. Akalulu okudipoyingibwako amagye battalion ne battalion ne zijja nga ze zikuuma akalulu, be bali mu process y'akalulu konna konna, era ng'olaba ekitongole ekya Electoral Commission kyaliwo nga kita maaso nga kigunudde nga kikulaga ki? Kikulaga nti no ministries eziri mu Uganda lyattu Uganda zonna zonna tezirina buyinza. Obuyinza buli bwa muntu omu, yalina limooti ya buli kimu, bonna basirise. Gwe gw'olowoozanga nti minisitule eno eri yaddeko zonna zonna minisitule nvundu. Eggwanga lyattu Uganda lyonna lyonna livundu. Temukyali minisitule gy'oyinza kwesiga nti eno eggwanga lyesigamyeko, nti webanga eggwanga ligenda mu katyaba goba ligenda mu kattu, minisitule eno esobola okusalawo nga yeetengeredde ku bwayo okusobola okulaba ng'etaasa eggwanga ku ki ekiba kigenda ogituukako. Tewali. Kakino kye tulina okulwanako bannankyukakyuka. Eggwanga lyaffe lisigale nga liyinamu empagi erisobola okwesigamako singa empagi emu eminyika nga ligenda ggwa, empagi endala zisigadde nnywevu, kye kisinga otweraliikiriza, nazo zisigala ziraliba. Kakati Muhoozi asinzidde ku mukutu gwe ogwa Twitter ng'agenda mu maaso n'okuwaana ekitongole kino ekya Uganda People's Defence Force nga bali empologoma, era buli muntu agezaako basosonkoleza bagenda kumulya buli kuba ku breakfast balya lions. Tubalabyeko ekitongole kino nga kigenda mu maaso n'okusindikibwa mu bantu bannansi baakyo bakisasula omusolo nga kikola kyeyonoonero, nga bagenda mu maaso n'okutigomya abantu, kukuba abantu, kutta abantu, okusanjaga abantu. Wabula bino byonna bigenda mu maaso okukolebwa ng'omukulu abakulembera Chief of Defence Force byonna byonna abiraba, era ono yali mu kkubirira gwe bali mu kkubirira gwe baagala asikire entebe y'obukulembeze. Wabula okuba omukulembeze sekita zonna zonna olina okubeera ng'oli neutral. Ekyo nkiddamu, okubeera omukulembeze olina okuba ng'oli neutral, kebeere sayidi ey'opposition oba olina ogikwata na bwegendereza nga bw'erina okubeera. Naye ono omwami azze akyogera lunye nga gy'asuubiza ba leader of opposition oba bali ku ludda oluvuganya gavumenti okuba ng'agenda basanjaga n'okubaggyako emitwe. Kati eggwanga linnyamira nti eyo omukulembeze gwe tuba tugenda okuleeta, olaba just asuubiza kuggyako omutwe ludda oluvuganya ku opposition lwatamanyi nti noba lunaakeera ne luwangula n'okuwangula. Kati gwe abazze mu buyinza ng'obuyinza abulina ng'alina full authority ng'ozze n'okola ensobi mu gavumenti ye, olowooza ki ekiyinza okuddirira? Bintu bingi bye bimulina okulowoozaako nga temunnatandika kusaakaanya na kuggyayo ngalo na kuggyayo mitwe olw'okuba bawadde obubaasa okusobola nga muleetera eggwanga lyammwe muliteeka ku kizibu. Nze ŋŋamba
eggwanga mulireke lyesalirewo omukulembeze ani oyo gwe lyagala okulonda oyo gwe liraba atuukiridde era asaanidde okuba nga ajja okuvuganya ku ntebe okulembera otwala eggwanga mu maaso. Buli muntu kisaanidde n'ayita mu kasengejja akamuwewula so si kutupaatiikako muntu natusibako muntu nga mutugamba nti oyo yasaanidde. Nkimanyi mwenna mukimanyi ekituufu ekisaanidde okukolebwa. Oli ku Yugi Update TV kosinza oba ng'otuwuliriza ng'omukwano gwange atannatweyungako kkirira wansi olwo ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'otweyungako ddala bulungi nnyo. Mbagaliza weekend ennungi era mweraba. Yes, nkulamusizaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinzira okuba ng'otuwuliriza bwenna omuwuliriza wa Yugi Update TV. Mukola kyamaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo gano. Mmwe abali emitala w'amayanja abali mu diaspora nammwe mbalamusizaako nnyo sibeerabidde kubanga wemmwe mpagi luwaga abayimirizzaawo amayengo ga channel eno okuba ng'ekulaakulana n'okutuusa eddoboozi lyammwe eri abantu be muba mwagala libatuukeko bonna bonna. Abali emitala w'amayanja ye mbamenye ntya abali e Qatar, Dubai, US, UK, abali mu South Africa, abali ku muliraano mu Kenya, Nairobi, abali mu Canada, abali mu Dubai, mwenna mbaanirizaako nnyo mwe bali kwekuumira ku mayengo gano aga Yugi Update TV. Kakati nno era mu ngeri y'emu twagala obbategeeza mikwano gyaffe nti enamba y'essimu gye tutadde mu WhatsApp gy'olaba eyo eri mu kikala ekimyufu eri mu people power color eyo nno gw'ayagala okuba ng'olanga naffe gy'ogenda okuba ng'oyitako gwe mukwano gwange gw'ayagala okukola advertisement osobola okuba ng'okuba bizinesi y'abantu enamba gy'oba oyitako ojja kuba ng'osobola bulungi nnyo communicatinga naffe buli kyonna ky'onooba oyagala tuteeseganyeemu nakyo gwe ali eyo ampuliriza. Mbeebazaamu ak'ensusso mmwe abagenze mu maaso okukola omulimu gw'okusubscribinga kweno channel. Buli w'osubscribinga kimanye nti oba oyongeddeko eddaala kweno channel. So mmwe mbeebazaamu ak'ensusso nammwe ababyagaliza ab'enganda bako n'ab'emikwano mbakubiriza okusubscribinga ku Yugi Update TV mukolera ddala ekintu ky'amaanyi. Weewaawo naawe gwe atannaba kuba ng'otwegattako nga oliko gwe atuwuliriza osobola okugenda wansi awo waliwo ekigambo subscribe n'okikoonamu ojja kuba ng'osobola bulungi nnyo otwegattako. Buli w'osubscribe nga kitegeeza oba ogenda kuba ng'ofollowinga buli kyonna ekigenda mu maaso ekikolebwa ku mukutu guno ogwa Yugi Updates TV. Kitegeeza ki? Nti gwe ayagala okuba ng'otufollowinga bw'oba omaze okusubscribinga teweerabira koona mukadde genda wansi wali okoonene mukadde osobole okuba ng'ofuna notification message. Buli w'okoona mukadde wabeerawo ka notification message akajja akakulaga nti nno waliwo information erinkinze ku Yugi Update TV gwe mukwano gwange ali eyo wampuliriza. Ng'era we mbeebazizza ekyensusso nammwe abajja mu comment section mbeebaza mwe bajja ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe eri eggwanga ne mulitangaaza kubanga njagala mukitegeere. Lwaki mbakubiriza nnyo okujja mu comment section otangaaze omukulembeze ku ky'ekituufu ky'ateekeddwa okukola. Bangi tubalonda bulijjo ne tulowooza nti nno be basinga mu basinga. Leka kulonda mukulembezeewo oba mubaka we agenda obbakulembera gwe n'olowooza nti nno buli kimu agenda kuba akyemalirira. Kimanye nti nno omulonze bulonzi mukulembeze kukulembera oba kukulembera kitundu kyammwe. Mmwe bagenda okukulembera yemmwe bagenda okuba ng'akiikirira bukiise eri yonna yonna mu gavumenti. So si tekyandibadde kya bwenkanya omulekera obuvunaanyizibwa n'otamu advisinga. Ky'oba olaba mbakubiriza okujja mu comment section muteekewo endowooza zammwe musobole okutangaaza ku bakulembeze bammwe ku biki ebituufu bateekeddwa okukola. Bangi tubalonda bulijjo ne bagenda mu paliamenti nga babadde bantu balamu ne batuukeyo ne bawuttaalirayo. Kitegeeza ki? Nti olina okuba nga buvunaanyizibwa bwo okuzuukusa omubakawo oba olaba nga yeebase gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Ne ntumirako nammwe abalwanirira eddembe ly'enkyukakyuka mu ggwanga lyattu Uganda mukola ky'amaanyi nnyo okulwanirira enkyukakyuka. Gwe ali yeebase ng'ebintu tobiraba oba nga olabanga ebitakukwatako bijja tuuka ekiseera bikwateko. Wabula ate gwe nkuzaamu amaanyi agenda mu maaso n'okuyiwawo omubiri ng'olwanirira enkyukakyuka. Bannange abantu abo mubeebazeemu ak'ensusso kubanga bakola ky'amaanyi nnyo obbaliidinga n'obbakulemberamu n'okubalaga ki ekituufu ekisaanidde okukolebwa. Mukimanye mu nsi we tuba tubaako be tulwanirira oba be tuluubirira
si lwakuba nti nno tukolerera oba abasinga bayinza olowooza nti